ensimbi zaffe obusungu bubadde bungi nnyo n'olw'ensonga eyo ndowooza bajja kuba baweebwa akasente kaabwe sandyagadde kwanganziramu ebigambo by'abapromota wabula nga omanyi nti kize kitrendinga this full week ku nsonga y'essente ezafulumizibwa okuweebwa abapromota n'abantu abaali balina ebivulu ne bitabeerawo bano okubamu ku bataafunye endowooza y'ensonga lwaki beemulugunya naawe kosooka olabe leero kitambudde kitya wali ku Tavern Cake. Ensonga ya birthday tulese wano mu lukiiko leero tubadde ffe akakiiko akaba vice manyi buli muntu alina vice waliwo vice president waliwo president waliwo kinga bwe tukola kati abantu bwe twateekamu obwesige ne tubalondamu executive committee bagende batukiikirire bagwane ku nsonga z'essente tumaze ebbanga nga tubagamba bajje batuwa update lwaki abantu bamu baafuna balala ne batakola ki ne batafuna be baliwa abatutte ssente z'abaana bali awo abali mu vetting committee kubanga bw'obeera ku vetting committee nga twakulonda ne tugamba gwagenda kutukiikirira ku ssente zaffe n'ogenda n'otuuka ku ssaawa y'okugaba abantu ne bakugamba ffe tetwafunye ono tanafuna n'otavaayo mu kakiiko akagira n'obagamba ensonga eri bweti oba n'otavaayo okunyonyola omuntu oyo atanafuna n'omuyita n'oyita meeting nga gye tuyise kati obeera toli mukulembeze wabeera waliwo ekitali kituufu naye mu kufuna ssente oli mu bino ogezaako okuyimirira ne banno ate nga abalala bafuna ssente basirifu lwaki gw'osalawo okuvaayo bano abantu bembeeramu nze ndi mukulembeze nze vice chairman kati lwaki nfuna ssente nenkusanze omuntu gwenkulembera n'atafuna nesigala nga ntudde zofuna zosanidde okufuna ze nafuna bo abavetinga ze bagamba ze nsanidde okufuna kati nze simanya ate nze bwembeera vice wa person simanya addako ze yafuna so simanyi kati bwe banaleeta nabo lisiti nensanga nga tuli crane emu obanga nsingako oba nsingako kinene simanyi awo twagala kumanya n'obwenkana n'amazima bulijjo oli promota nze Umaro Bulega ndi mukulembeze w'aba bouncer oba ndi mukulembeze w'ekibiina ekigatta aba bouncers mu Uganda nze ngula endongo era nina kampani eri registered eyitibwa Misimba Marketing Agency ate nga tuli bamemba ba NPA kubanga bw'obeera ne kampuni ate olina okujja n'ogiwandiisa mu kibiina ekitwala abapromota kasebanga egula bayimbi eri bizinesi naye kati newandiisa mu kibiina kyabwe ekyo nga nange olw'omulimu nti saagala kubeera nga omulimu ngukolera bweru w'amateeka naye kakati naffe twafiirwa nze nalina show ku Freedom Gardens ekakiri ennaku z'omwezi 21 ogwokusatu nalina show ku Easter Sunday ogwokuna nalina show ku Easter Monday zonna ezo endongo zaatimbibwa omulundi gumu bayisaayisa mu bantu amaaso tebamanyi nti enkyansobola Umaro asobola ofuuka balamu emirundi 10 tebakimanyi n'okusingawo kuba balamu naye yennyini yali atunda switi mu bivulu bya Bitex nga atunda switi n'obwenge buno obw'obuveera nga nze ndi bouncer mu Bitex promotion ngera nze mbeera ku miryango gya Bitex ne bannange naye kaakati mukama bwe yamufujjako eddusu n'afuna alaba nga ate ndowooza wanjawulo mu banne kyova olaba ne batuula mu meeting yabeera nga ndowooza Gaddafi bwe yajja wano ye atuula eri mu respecting ennyo bannammwe be mwabbyeko ssente zaabwe mubayite mubeere n'ekisa abaana bano abaagala okwetta okwefumita ebiso mubawe ssente zaabwe ze mwatutte omuntu omu n'otwala emiliyoni 600 omuntu omu abaami bano baluba okumanya bano abasajja babba ne looya bwabwe kanso w'ekibiina ekya NPA naye bamubiddemu tebamuwadde wadde 10 BBS nze okavalinga eggulire lino abantu bangi nnyo TV endala bazuwa ssente zonna wetuddako muddamu tulaba tugenda kuba tuwomenya amannya gaabwe naye nga ssaawa eno we tuli mulumi bw'amaanyi amawulire ga entertainment kwata ssente abatubanja bazze kuba bamanyi twafuna ssente abatubanja bazze batubanja ssente kati buli omu amanyi twafunye ki balamu bwe yagamba naye yagamba mu aba TV n'abantu abatulaba munsi neffe tufunanga ssente Amina promoter ati zino ssente zaweebwako banganda abamikwano tezaweereddwa ba promoter ate okuva ne twagenda eggulu nga tusaba ssente ezira katubategeze bannayuganda tetulabangako kusaasira ng'atudde naffe wassale nga tusabayo ssente tetulabangako Amina ng'asaba ssente tetulabangako
abo bonna bawulira boogera bebawadde ssente baseeguya tetulabangako yaliyo bannamawulire bonna bebawadde ssente zaffe tutwalabe naye babawadde ssente bakole ki basirike eno tv etuyambirwa kuba tv ya bujajja buganda tweyanziza nnyo tweyanzeege. Okay, abo be babadde abamu ku bapromota bambi abakabira akasimbi ke batafunye katubasabire ebintu bibatambulire bulungi bamikwano Allah abaddizeewo baba bawe nammwe kyemusaanidde okubanga mufuna anyways fegulire tulikoze era lituse we lirina otuuka wabula ate ku nsonga zenzirako mu mawulire gandibadde gannaku naye ng'ate of course